Nujia katulawo era tuba tumaliza kaseera we katimwe wale kubeerawo good morning era ngo musama Josephat Seguya naye watukidde afuki ddala musama engoye nziraba nze zichecking eno bannange kintu kyaterera kola gwa kukebera buuza ku bantu oba oli mukebezi nze nkebera ngo kintu wakikwasaganya kati naye nga kituufu kiri nti balamusizza nnyo mwebale nnyo emirimu gye mukola waliwo omuganda wange Boston Kamlegia nkutumidde ne bwe mulaba ku live stream mwenna naye nga Sergeant Kifulugunyu ali atya waliwo buzibu kiki afudde bintu byazze bubi sakala kuntandikira n'amawulire bwe gati afudde ki kanjaga kutyemula kutyemulire ddala manyi mwepanka nnyo amawulire ago gazze kati kakibi nenfuba nnyo connecting okulaba Sergeant Kifulugunyu ddala afudde naye nvuddeyo siina wa muntu we yenna gwe njogedde naye nga nkitwala nti yaŋŋambye mwesiga soogeraako wano kintu kikyamu naye andabikira afudde okusinziira abantu abaŋŋambye nze sikkiriza mu kintu okutuuka nga nkirabye bwe nti maaso awo tujja kwogerako ku mukyala wabaddeyo birthday ekiro kino olunaku olukedde luno era amawulire ga Sergeant gankoze obyokkeera nga ndi mawulire ago naye nga wabaddeyo birthday mu kiro kino ya muyimbi bamuyita Kemisera wa Cream Production naye nga mu ndabika yonna ey'ebintu ye Hakki ya Hajji Harunah Mubiru eyokusatu bannaye Hajji ali active kiki kyotegeeza amagogo eyokusatu eyingiddewo Hajji gyebale zono yabiŋŋamba teeka yiggulire eyo kati SK Mbuga ne Brian White balabiseeko bombi soko tulaga abo bannannyini ssente za wano eggwanga SK abuze obalaba beebo oyo Brian White yabadde amukyaliddeko mubuuzaako wali eri mu maka ge ebuziga be bakyasinza okuba ne ssente wano mu bavubuka abato aze mumpe ku ssente kakati Kifulugunyu Sergeant yatuyimbira soko omulabika atamumanyi Sergeant Kifulugunyu Zangale wili wino, uno wili wino, wili wino wabasi, nazikondo zao. Professional mixes played by professionals. Tanzania, ndugu ya Uganda. Uganda, ndugu ya Tanzania. Nyerere alisema kuamini, usikisane tufanye pamoja. Amini mwenyewe alikataa. Nitakupika tena nitakuoa uwe bibi wangu. Kakati pulira ekizibu omusajja oyo manyi abasirikale nga alinga atali musirikale nga muntu wa bulijjo nnyo nga bw'olaba afande Hassan Kasinje eyawummudde emirimu bakyusiza mukyusa oyo so mulinga bwe sinalaba nti yafudde mpulira nsaba busabi kibe nga si kituufu naye bwe ekityo kizze buli omu ayogera ekyo nga muntu ankubidde ng'ate yaleeta wano music we bulijjo nanga aseeguya afande alabika afudde birthday ya Kemisera omuwala oyo gwe bayita Kemigisha Sala kwasala Kemisera gali bwe gati ali mu cream Hajji yalonze mu nju ebitagambika agambibwa nti ye official wife wa Hajji Harunah Mubiru owokusatu naye nga wakati waliwo Hadija Lumala muwala Hajji anyumidde obulamu bannaye ne wabeerawo Sonko Rauda Mubiru muwala wa Ntakke ne wabeerawo muwala wa Lumala oli gwensoose Moses Maya avuga emmotoka z'empaka Hadija namba 2 kakati ono n'abiyingiramu nga kigambibwa nti ono ye yaviirako Rauda okudduka n'agenda mu Amerika atamumanyi sooka olabe oluyimba lw'akasaale luno Harunah Mubiru yayimba mu video yalimu ate naye alinawo ennyimba awo endala oyo mutegedde kyekyo Hajji bwaki wakoze empunzika yeeyo
olunaku lweggulo wali kansanga ebbaala bagita diocese lyabadde zzibu nnyo diocese nyimanyi eri eyo side z'ebbunga okuwera essaawa 3 ng'ebbaala ejjudde akafo nga kakubyeko omugenyi omukulu yalindibwa Hajji Harunah ng'akoze omukolo kafungula nkete ogw'omukyalo oyo ne basala ne keeki okukiggalira ddala babiri bombiriri kakati ye badde akwatira ne bannyonnyolera ddala nti Kathleen Kusaasira yakoze omukolo guno naye nga sikikakasa nti n'emikwano gya kemisera kolabe ku bitonotono ebibaddeyo kuba emboozi eno mu bujjuvu ngenda gireeta nkya ng'ejjudde gano twebaza okubeera nti bamaama mwe bali kuva mu kyalo nemujja ne mubirawo ku birthday ya muwala wamwe Kemisera star mwe bali nnyo mwe bali ddala bannange mbadde nsaba mwimbi munnange ayimbireko bannange tukwagala nnyo munnange nze omu kubasinzika okukwagala muyimbi w'eggwanga omuwala omulungi anyirire. How old are you now? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kemi. Tano. Kyekyo keeki naye olabye omukolo nga base yabadde ngamba basaze babiri yagambye njisala noono nga boosi we nolinaga nti ono boosi wange tusala fembi naye ne mwanyina yabaddewo wa Kemisera abantu bavudde mu kyalo bonna abako ab'emikwano ab'eŋŋanda ne bamaama bonna basuze mu Serena waji bita byakusaaga basuzewa mu woteeri mu Kampala kakati waye kalwa omukolo gujja nga tetumanyi byebyo nno munnaye kano akatono abantu mukamanyi mbadde tumukamanyi Sergeant Chief Lugunya amanya ag'amatuufu ye Steven Sempagala abantu badde tebamanyi nti waawano mu Buganda abalala balowooza nti oba kingeri gyabadde azina amazina gali bwebityo bwebityo naye nga emboozi eyo eya Hakki mu bujjuvu enkya olabire ddala eno Hakki mu oligino mwalaali Hakki mu kotsi Hakki story ki yo history ya Hakki eri etyabwe bityo ebyo bintu ng'ebyo kubanga ne kitaawe owa Hakki ku lonchi ya Kasale yawa Harunah Mubiru ente ate nga kimanyiddwa nti abantu b'ebugwanjuba basibirira abaana baabwe ebintu ne babawa ebintu naddala ente kati ente eyo taata yagireetanga mu mutima ki wakwebaza Harunah kulayimbisa mwana mu bandi bulungi kukola nsonga zino bakuvaamu mata muwala waanye kuba yakulira mu mata n'ensonga ng'ezo Bukedde TV program agita ekyenkya basebo ne banyabo obudde butukomezaawo nga 25 tuli mu Bende ffenna aba Bukedde nga 2 Lwamande tugenda mu mpaka z'okufumba TV satu bazitadde obutale obunasinga obusatu tugenda bawa TV enene Go TV ekitukoze naffe ntubeyungako amanya gangenze Dora Namalawe mbwa Sama Joseph Asegwe president waabwe. A very good morning.